Hey! Chati Marbeka! Oh, Mom Sako! Mumiro! Lulata! Hey! On you want to sleep. What a multiple never watch. You. That's a graduate to them. What's your capitine? Where's a complete pitching what you finish? Pitano. For your get out of water. Inside the Mava. In a moment, I see. Find someone new. So this is someone. Yamba like one. Yeah. Can I to Kafuna Chilano? Like the pitching yellow. Hey. Oh, you know. Hey, kamugada wange. Twana kula yo. Rena wele kama kesi kuwa. Kora upgrade myaka jufite pichi minshi. Hati sida mu motoka. Isijua sense motoka. Uliya. Yana kutwa success motors. Okure waka utotekera site ezo je process na kumpora, sisi tunakumpora. But what's 50%? Takuwe motoka. Wemba wako sege dampa motoka. Eni haka kuna msangoli kupiti. Butula abantu okuze bakwanja abantu bakumanyifa abakumanyi. Olokumpya abantu balowoza oli mwana omuto. So nga atoli usajja mu. What up? Tokubya nnyo. Katumanjule success motors. Abagula n'okutunda emmotoka empya n'enkadde ezikozeeko. Weggulawo account ne Success Motors. Teka emitwalo 5 kyokka. Utandika okuvuga. Wasangibwa Nakawa Jinja Road Masuka Pepsi Cola Plant. Kampala, Uganda. Ofune ku ssimu 0707 787 650 oba 0788 888 883. Success Motors. Walk it, drive out. Are you looking for experts in branding and printing wax? Tay Business Solution is your #1 provider of branded and customized promotional items, digital printing, offset printing, security printing, events printed materials, corporate wear and uniforms, indoor and outdoor signages, fabric printing and computerized embroidery, adverts and animations. Find us on Kirumira Road, Lighter Ked, room number C08 to C16. Call us on 0773 058 512 or 0758 954 450. Email us at info@tatebusinesssolutions.com. Alternatively, visit our website at www.tatebusinesssolutions.com. Watata wa moyo gwa gwanga afande SP Kirumira amawulire gatulese eno ndoze ekifaananyi otya naye ekifaananyi kikyaliwo tekivangawo tuzze tubeere nga tuwayamu embeera eri etya tulina emboozi nno nnyingi zetugenda okuba nga twogeramu naye wano tuli ku kkubo katubeere nga abagenda muzeeyi tukulemberemu tubeere nga abagenda tova ku Kasuku live. What's your name, Captain? Come on. How was it? It's bang that you got this thing here. Kale katika tusoke tuwayemu ne muzeeyi ne bojjako. Yes, tubaniriza nnyo abalongi abatulaba olunaku olwaleero nsinzidde mpambire mu maka ga taata wa Kirumira naye amanya abantu bagalinange sigamanyi buli omu amanyi taata wa Kirumira erinnya erisinga okukola taata wa Kirumira lyanfukira nange lyange naye nga nze kawe Abakari mulaalo taata wa fande Kirumira mwoyo gwa ggwanga omugenzi ya tugenze okujja wano ekisooka salamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba butya? Alhamdulillah obulamu tebubadde bubi
kujjako embeera nga bwe mugira bwetambula teyinza butakalubiriza oba okakkana ate embeera nekola ki nejjawo ekituleese wano olunaku olwaleero yesterday high court yadeliverinze judgment oluvannyuma lw'emyaka 4 ne 5 bagulo gwa kutaano from 1918 up to obukyanga Kirumira afa gino liri 5 naye bukyanga batandika owulira omusango giri ena so ne bategeeza nti omwami gavumenti gwe yaleeta ng'eteebereza nti yali yatta Kirumira abaami nega nti si bebbo era ne bamuta omulamuzi yagambye okujjako ng'alina misango gyemirala naye guno ogw'okutta Kirumira addeyo ewaabwe n'addayo njagala tusooke tulabe clip eno courtesy of NTV bwe tukomawo tutandike ate okuwayaamu ne muzeeyi Abubakari mbeera nga bweyimiridde n'ebigenda mu maaso. Yes, so clip eyo girabye, of course nga bwe nkutegeeza it's a courtesy video from NTV. Nakulabye mu kooti olunaku olw'eggulo ekyasoose okunzigira ne ŋŋamba muzeeyi ono agenda kufa atya. Judgment eyo wagifunye kiki ekyagenze mu bwongo bwo? Okusooka omulamuzi yasusudde bulungi empaaba y'omuwabi wa gavumenti nga ne bwe naali badde nga nze mulamuzi kalungi nabadde muta kubanga nga tewaliwo kyekuusa nga tewaliwo kyekoonerako nga tewaliwo kirumiririza nga tewaliwo kirabikira kalungi yali mu butemu kakati ekintu ekyo twabaddeyo nve n'abaana bange twabadde Mahadi ne Safiki nga tugoberera ebigenda muki mu maaso era omulamuzi yasomya bulungi nnyo ensala ye neneewuunya omuwaabi eyawaaba omusango ogwo era nentukana okwewamu ekibuuzo nti omusango guno kuba mu bantu abasooka okuwulira endulu ya Kirumira ne pulezidenti yali omu ku basooka kuba yali naali awo ku muwala we yali alina firimu ye gyalonkinga gye badduka okuva okujjaawo era omusango ogwo n'aguteeka mu ofiisi ya pulezidenti fenna twamatira nnyo naye neebuuza n'okwebuuza engeri gye gwavaamu gutuuke ku muwabi wa gavumenti oba ye yabiwaaba oba yakola notisi n'akuŋŋaanya bukuŋŋaanya nga tasomyemu simanyi banga okusira kumulamuza engeri yobadda gyatematema nga ne kalungi waali amanya adda waka era bwe kyabadde kaga naye nga ffe abafiirwa omuntu waffe ati kubanga bintu bibiri byawukana okufa Kasuku n'okuttibwa byanjawulo bw'ofa tugamba Kasuku afudde akabenyi abadde akyayi bambi yali baddewo era abantu balwana okola eki obeerewo naye bw'olwala n'ofa tugamba Mukama akoze eki amutwalidde waayagalidde kati nga ffe abafiirwa omuntu waffe eyaliwo ng'ayogera kubanga nali nakamala ndowooza dakika nga 3 okwogerako naye nali mubuuza byali bifudde naggulu kuba yali akoze apiiri mu high court ngaga nti ngumiikirizaamu nja kukubiranga bulijjo tutera okwogera ekiro kati n'owulira nga wakamala okwogera naye mutowe nakuba essimu nti Kirumira bamuse weewuunya kwegamba muli ofunamu ekirala naye ekintu ekyakomyewo eggulo nga ndaba Kirumira bamuse n'obutali bwenkanya era kyandeeteddwe okulowooza ku ŋŋambo ze mpulidde okumala ebbanga kuba ŋŋambo weziri toyinza tezigaana kubaawo nti ng'oli agambye Kirumira abo abatawanyiza bwereere tebalina musango kyatuukiridde naye oluko lwatta Kirumira lwava mu kitongole mwe yali akola era lwategekera ku poliisi emu eyo mu Kampala. Yes, ebigambo badde obiwulira nga bagamba nti ki nti abo be bakwata babakwatidde bwereere era kyamaze nekituukirira naye oluko lwatta Kirumira lwakolerwa ku poliisi emu wano mu Kampala
naye olwokuba nti omusango gwali gukyagenda mu maaso nga toyinza biteekako ki toyinza biteekako mwoyo ekyo kyazzeemu nekindeetera nekyatuka ku Kirumira mu maka ga Kirumira okutuuka okusala envigi ze ng'ali mu uniform ayambadde agenda mu kooti enaggulu ate olina ajja natuuka n'okusala enzigi naye nga amanyi nti gwasalira envigi agenda ku kooti wa enaggulu kwegamba n'obuuza ati yagenderera ki oba yali amwetaaga yali badde amulinda wa enaggulu naye ate naleeta awaka akajagalalo basaza envigi ze bakubya amasasi gakubya mu nnyumba zaffe kwegamba batuleseeko effujjo era ekyo nagamba mbadde nda musango guno guggwe nyina okubanga nasirikirira neninda ndaba omusango ono gwe yamukimidde awaka bwaguwaaba era nekineteramu nekizo kigamba nti okufa kwa Kirumira oba oliawo n'abatemu bwe balaba ebiriwo ku olwo baafuna we bayita kweganga balina ekyekwaso lwaki oyo simuteeka mu mbuga ambuulire ekyamuleeta awaka lwaki asala enzigi nga gwe yali ayagala yali agenda gyali nga gyagenda wali ate nga wafunda nnyo kwegamba nga wamwagalira amufuna ekisooka Kirumira DPC nga mukozi wa gavumenti yali active kwegamba nga ne bwomuyita obuyisa akolaki ajja nze nakyo ekyo kyakomyewo omulundi ogwokubiri neŋŋamba Herbert Muhangi basi kirumamu namulaba namutuukako nemubuuza buli kimu nangamba nemugamba kati abadde ajja gy'oli ate obadde okwata wangi lwaki ozze netukolako effujja awaka nagamba munamuluba ku CPS Herbert Muhangi ng'ayeyambisa tasobya eyali DPC we Wakiso by then mu budde obwo ne batukolako effujjo kwegamba ebyo byonna byakomyewo mwami Kasuku bwe nalabye empaaba y'omusango kwegamba muzee gwe toli mumativu na mpaaba ya musango siri kindeetedde n'ebirowoozo era nze maze olwaleero ngezaako okukontaktika balooya bange bonna tutuule tulabe engeri gye tuzaayo omusango ate ndabe gavumenti engeri gyeriyiriramu Kirumira kuba ndakitegedde nti n'obutamuwa abakuumi bwali bulagajjavu bwayo oba olesaba bamuwa abakuumi teyalifudde pozi DPC abeera alina okuba n'abakuumi yes yeekubira enduulu yekubira enduulu nagamba nti DPC alina okuba nemmundu naye nemmundu baali bazimujjako nga kwegamba yali ku saspea we yafiira negye yali akolera kwegamba nga ebimanyiddwa nga bamukolako effujjo lingi nga tebakyayagala abeere na mmundu nga waswa bamukalubiriza okutuuka lwe yeetamwa n'agamba bale polisi kanjikole ki kanjiveemu ngera nali muwagira nga polisi oba ogivaamu giveemu naye ng'agamba njivaamu nga pulezidenti jjukira nti Kirumira okutuuka ku ebyo byonna pulezidenti amala muyita okuba pulezidenti lwe yamuyita n'agendako mu ofiisi ye obuzibu bwa Kirumira ne bukola ki ne butandika kale nze saabadde na mumativu kuba era bulijjo siri mumativu na kalungi simanyi na mwebe sifaayo baba ADF waffe siraba Kirumira bwe yali akwataganya n'aba ADF kakati oba baali ba ADF oba bebanga bamutanga ba ADF naye ffe bali tebitukwatako ebyo naye Kirumira afuna obuzibu ng'amaze kuva wani wa president okuva olwo ne bamugulako emisango egyo gyali gyawulirwako dda n'agisinga ate ne bagizza ne batuukanga n'okugula abayaaye okuva mu Kisenyi naye nga Kirumira yali mukwano gw'abantu bangi naye bamugamba ffe oyo omukazi Hassan kusemererwa atuwa ssente tujje tukuweeko obuki era bamubaddanga eno bakuba bannawe ne babakuba bagamba afaani waffe muleke talina musango ne bayogera ebitategerekeka ebiswaza DPC yabba ne chapati DPC nga ba chapati nga ne bwagambye nti kalyeko ku chapati ye kimusanyusa kwegamba obadde awo baba bakola ebintu ebyo ebikomando n'amugamba nti ku chapati ne bwatamuwa sente awulira nga w'amaanyi naye kwegamba ebintu ebifaanana bwe bityo mwami Kasuku bwe bidde eri bw'olaba ebyabaddewo eggulo bikomawo byonna n'owulira ennaku nabirowoozezaamu awo olweggulo neŋŋamba awo wenakubiridde essimu
naye kati muzeeyo ono what is going through his mind naye ekirungi otunnyonnyodde nate nze ebimu mbadde sibimanyi ebito bibiri waliwo ne bye baali basasula obusasuzi omulumiriza era ebyo byonna mu kkooti byabangayo ate jjukya twali bangi mbudde obwo nga tebanaba kuggalawo nga kakati bwe baakola nga tubeerawo kwega mubeerawo wabweru omukyala n'afuna ono tamumanyi oli tamumanyi nga bagala bakirumira babeerawo nga 20 naye omukyala n'ayita abantu kutwagambye ojje nakwadde sente zange jangu ebintu ebyo byonna byonna ku bwongo bwange kwebiri Kirumira kwegamba yafuna obuzibu bw'obuuza ekyamusindisa Nalufeenya ku misango egifaanana egya capati yali akimayo ki pozi yagendako ne Nalufeenya nagenda Nalufeenya emirundi 2 nga bamusibye lwakubba capati kwegamba nti gwe musango ogwo gutwaza omutwe Nalufeenya kakati kino bw'okiraba olwaleero empaaba gye bawaabyemu omusango ne bw'obeera ggwe ng'olina obuntu bulamu obujjuza ennyanja toyinza butatabuka olabira ddala ti n'omusango baagukoze bwe batyo kubanga tebaayagala Kirumira kufuna bwenkanya ye era nsanyukira nnyo omulamuzi oyo senga nze mbadde nkuza abalamuzi n'ali mwongedde eddaala kubanga yasobodde okutugirayo empaaba yonna n'abuuza nga yeebuuza ebibuuzo waliwo n'empapula bwedda wenda waabuuka n'okubuuka neŋŋamba naawe osomawo zabadde saawa 3 eri hours running nga bagisoma naye nga omulamuzi yasoma amateeka ge bulungi era mukyala mulungi nnyo kubanga yatwamatidde ffe ne tuwulira buwulizi ennaku nti wawaaba musango ki era naffe n'okubuuza ki ekyagugisa mu ofiisi ya president yoyo yali agukolako yaddawa mu ofiisi ya president mu kufa kwa Kirumira wano president wamusinkanako twasinkana maaso naye yankubira ku ssimu ne twogera okumala essaawa nga namba era we nakitegeeredde nti tebaagala ndabe president kubanga Kirumira alina ebigambo bye yaŋŋamba okugamba president yekka kakati ndowooza ekintu ekyo baakiwulira ne bagamba ono omusajja tetujja mukisa ogwo era nkyogeddeko ku TV endala nensaba president ti president newankubadde owa president taba wabanene bokka naffe abatono president waffe adaffe tumwetaaga ng'abanene bakola ki bebamwetaaga naffe asalenga amagezi ayite mu ba DC bano aba RDCs abantu nga ffe atulabe twogereko naye kubanga ba RDCs baliyo ku lulwe ate ffe era abantu bene wansi ffe tumukuuma nze mujjukira tera we yali nga ali musiko ng'alwana era abantu abamukuuma yeffe nakati olwaleero bwabako kuba twamukuumanga nga n'emmundu gavumenti ezirina naye nomanya nti bayisaawo ne weesirikira n'olwekyo akomewoko mu RDCs atukolereyo enteekateeka twogerengako naye abo abantu baatuma tebasobola kutuusa bubaka olwaleero akyerabiddeko ti mu bakulembeze be yalonda mwe muli abatwala amabati g'Ekaramoja kati omuntu watwala amabati g'Ekaramoja olowooza bw'oweereza omulaala emitwalo 5 miliyoni 5 ayinza zituusa tasobola nze yatumako wano obubaka minisita bwe yaleeta teyabumpa teyabumpa mukuziika naye ngendako ne mu ofiisi ye nemuga nti sebo obubaka obuwandike president kubanga obwemmengo bwatuuka era ebbaluwa eyo njirina era njiteeka mu likodi zange neeri naligyagadde ngifune oba obubaka teyabumpa yalimpadde ekiwandiiko ekyo ekya president nensigala nakyo naye minisita teyabimpa minisita kyoyo kitegeeza waali teyabumpa era ojja mumanya kubanga yajja wano butereevu amabugo president ge yaweereza tegatuuka wano apaana aga minisita n'atuma minisita omulala banamuyita mu kusoma ddwa ya Kirumira natumira ddala
omubaka wange Ameria Kyambadde teyakola nsobi ebbaluwa yagituusa mu ofisi ya president atasobola bambi n'atuma minisita we okujja mudduwa teyajja n'obubaka teyabumpa okuva president obubaka obwo bwali bwereere kitegeeza nti akaaliko teyakampa ate nga minisita omusiraamu nga nze neewuunya ekyo kyenva nkubiriza president nedda ssebo abantu abo bootuma tebatuusa bubaka simanyi na lwaki senga yali atumye mubaka wange mu budde obwo Ameria Kyambadde yali butuusiza bulungi wano wooli era Ameria Kyambadde mu nnyumba muno si mugenyi okiraba atuukamu kubanga Ameria Kyambadde ne bwataali baddewo era omuntu yenna mu ofiisi ye yali badde atuuka n'abutuusa n'olwekyo alemenga okutuma bw'atyo oba oliawo tekituuse ku nze oba oliawo n'obugende wa Biriga tebwatuuka oba oliawo n'obugende wa Kawesa tebwatuuka owakagezi tebwatuuka n'abalala abantu bangi bambi babeeramu ebyo nga pulezidenti akikoze naye olw'okuba nti kuliko akantu kaweererezaako kyekigaana obubaka obwo okutuuka kati muzeeyi kati okuva Kirumira lwe yafa muli mu mbeera ki kuba wakati covid yazze abayiseemu kati embeera y'ebyenfuna nayo si nnyangu how are you surviving embeera tusurvivinga bwetti nti bwe namala okumanya Bakirumira baasoma somo bonna baasoma ne babatikkira bulungi somo naye kyenasooka okukakasa nali namu engeri gye nayogera ne president n'asuubiza bye yansuubiza president bw'anaaba ampadde bye yansuubiza byali bingi naye tetuddangamu kulabagana naye nagera okulaba nga kikoze eki nga kiganye nenvirayo mu nkumbi yange nenvirayo mu nkumbi yange ebiseera ebyo waliwo TV emeja nenkwata nga ndi mu nnimiro zange eyo ife yabiteekako ne ku social media nenvirayo mu nkumbi osanga ndima entangawuzi lwakuba kati ebiseera bino covid ya zono ne bbeeyi nnima entula lumonde bwe bityo nsobole okukola ki obirima mu bungi mbirima mu bungi lwakuba nti ebbeeyi obanga kati oyinza n'entula ng'obadde omanyi nti buli nsawo njagitundira $10,000 ate ne ziyitirira n'otunda $1,000 ensawo oba nobivaako n'ozirekamu mu nnimiro kati ennyaanya zibadde ku bbeeyi kati olwaleero zagudde ebbeeyi ennyaanya ate nga okuziteekamu tuteekamu kinene nnyo kati gweve nti ku 100 omuntu oteekamu ennyaanya okugirima etuuke oteekamu ebitundu 9 eryoka ebeerewo nga ya mulembe bajukya tulina eziva kati e Kenya nungi nnyo za mulembe nnyo kati fwe ezammwe mulina kulwana nnyo naye nga tewaliwo obuyambi bwonna naye era obikola kubanga kati tetukyakolerera kugaggawala tukolerera kufunako kyokola ki kyolya nembira ku nkumbi yange mukisa bwe guli waguzize president nandowoozaako kiriba kinkoze bulungi nga bwe yandowoozaako nankubira akasimu ne twogera manyi nti talemererwa kundaba naye bano abamuli okumpi benkugambye nti oli bamutuma genda olina amanya nti ono alituuka ddi alabe president amubuulire so no ate olusi tewaali mu budde namubuli ate bwe mba mmaze omutuukako ate gwe mba nkwogererako ki ntuuse ku luzzi nga ate nga mbuuza gwe mbajja kumugamba kyenjagala oba kirina ngaakola ki nepasi yena asonyi okugamba president payo buwumbi 5 ngende ogenda okola ebyo abantu abo bagamba obeera mutabani wo tomuvuddemu naye ate mutabani wange kakati Syria taliiwo naye ndya naye ekyo bwe nkigamba ndi payo buwumbi 5 igwanga nti nja kuwa bimeka 2 ngende ebika nja kuwa ukadde 2 ogenda olyeko ziba zakulyako buli ate ziza muntu bulamu fe abasiraamu kitusooka okukkiriza tukkiriza nti okufa weekuli nga kye nagambye okusooka nti tumanye okufa weekuli naye okuttibwa n'okufa byawukana era bwotta ovunaanibwa so teri agenda n'agamba bananyera kuvunaana olumbe lwa semulaalo
Katonda yatuusiza n'akola ki n'amuyita naye bwakuba ekikonde nenfa naye batogenderedde babi yamukubye tagindi babadde mu byakusaagasaaga ne batwaganamu bayamupya ekikonde yagudde eri naafa kyaba nti bw'oba omukubye ekikonde kimu n'enfa ne kooti ekuddiramu egamba tuwasse nga togenderedde oba okiraba kakati ekyo nze tekiŋŋaana kugamba pulezidenti kumpa buwumbi 5 ate pulezidenti naawe omumanyi ye Katonda wa Uganda si yakyogera kakati wakisemusaba buwumbi 5 ye tebuliiwo simanyi oba ye buli ate wagambye sente zaani zize ani alina obuyinza now polisi yo wali obawulizaako mu mbeera eno kuba yali akolera polisi nja kubeebaza abamu kubanga mu polisi omwo mulimu n'abaana bange besaazaala naye nga olwa muganda waabwe ono nga olw'omupoliisi omu nja mukubula erinnya nga siri ku mpewo ye buli lunaku olukulu olubaawo andowoozaako era mwebaza bana bawulidde amawulire gano era mpita taata wafunye ekyonoosibulukukirako nti sirina kale kanteekeko mwebaza nebaza polisi yange wano empigi abaana abagibeerako ba officers abagibeerako abo nabo bampisa bulungi n'abalala okutwalira awamu naddala abaali ku mulembe gwa Kirumira kati ng'oggyeko bano ba individual eri ku headquarter yo olina kyofunayo tewali kyofunayo ku headquarter tebakuwuliza nako tebakuwuliza kuba mbadde ndowooza polisi terinawo fandi nti omusirikale waayo waafa baweerera ku baana be tebiriyo ebyo tebiriyo okuggyako ab'omukwano nti katugeze nti olinayo Fred Enanga mukwano gwo ayinza okuyamba olinayo Mutonyi ayinza okuyamba ng'owaki nga ye naye nga sigamba nti bo bajja kuyamba bakuyambe ki ate ye bafa polisi buli lunaku bafa bali bameka nze ekyo nayo sikifuddeeko naye nali nfudde ku kino pulezidenti kyeyakola ki teyakusuubiza kati kino pulezidenti yali yakusuubiza wali osuubira nti otandikirako obulamu otyo njatandikira kubanga yansuubiza sagala oyogere sibyogerera manyi lwaki kuba ebisinga otabula ennyo omukulembeze eyo ate ebintu twabyogera babiri ate mugambye buli omu so naye omanyi bwe ekintu ekirwawo amalusu gafuuka engeregeze naye manyi nti era lujja kukya era mulabe era kyeyansuubiza era kikuwa bwali batakiwadde nze kale alikiwa abaana yebba abaana ba Kirumira bali batya abaana ba Kirumira jjukira yabaleka abasinga nga bato nnyo ate batandise okusoma ne batandikira kumu ate obuzibu kati bwe tulina Kasuku simanyi bwe mugenda kubukola omanyi nti sente ziwerera omwana kumpi ku university zoteeka mu nasale kituufu badi university ziriko kamu 8 ne nasale ziri kamu 8 ababanaku era butandikireyo mwaga 5 ogenda okumala okugulako buli kimu nga 5 gaweddewo kale nkolako ekyo kyemba nkoze eki ekyo ekyokulabirira abaana kyonja kwebaza nakwogerakoko n'abakyala ndowooza nga 2 oba 3 naye bonna bagamba muzeeyi atuyamba n'atuyambako kyatuyambye then ebirala ne bisobola okugenda mu maaso namwe muteekeemu kubanga mubutuufu Kirumira ng'anaatera okufa twali naye ku Lwokuna afe ku Lwomukaaga nemugamba Kirumira mpulira obulamu bwange obulamu bwo buli mu matigga n'agamba kituufu bagenda kunzita nemugamba nze nno nze ndi muntu wakubeerako Tanzania eyo nemugamba oba tuddukire Tanzania ogende ku embassy ya America
ove mu Uganda nangamba kituufu naye sinza kuva mu Uganda nga pulezidenti tantadde obwesige bwe yabuteeka nnyo pulezidenti Kirumira yakugamba wali omugambye tulabe oba tuddukako e Tanzania tugende ku embasa ya America n'akugamba president sisobola genda nga president tantadde ekitegeeza yali yeesigamye nnyo ku president waba atugamba president yali yayogerako ko naye era abamu ga batugambagana amaanyi ge yayogezanga gonna agasinga amaanyi ekyo kiri mu famire yaffe ffe tetukola nsobi mu bugenderevu kyekisooka Kirumira teyayina kimugaana kwogera kubanga ekyo nkiddamu ne leero yali ayogera mazima ageetengeredde kubanga Kirumira yakwata ababbi bangi wano Nansana naye nga bakama be babata sinsobola boogera manya oli naayita fayiro kade fayiro gituwe ye mbuuza Kirumira yatuuka ne kubizo naye walingawo omusajja awo Faizo yabeeranga mu poliisi awo siddangayo kumuwulira yaddawa waliwo n'abalala abo bonna tebagobererwa mu musango guno naye ng'akwata ababbi kubanga kiri wano waka ffe tetukola nsobi mu bugenderevu ate si buli kitemagana nti zaabo ate si buli kirungi nti kikyo era ekyo yakijja waka namugamba Kirumira mpulira bwe mufuna abantu bafuna amaanyi agenda n'akozesa emmundu ye n'afuna ssente mu makuba makyamu naye nze olwokuba nti basoma wano nja kulagako ku bifaananyi byabaawo mu nnyumba abantu abatikkiddwa bawera ne 10 ku universities ez'enjawulo ne mugamba namanyira okulya akabunga n'ebijanjaalo njagala nnyo mwana wange ompe kyofunye mu makuba amatuufu naye saagala mbeere nga ndya ennyama ndya enkoko gye wandeetedde amawulire gasome nti eggulo waliwo abasirikale abalumbye abasuubuzi ne babatusaako ebisago ne batwala ne ssente zaabwe omutima gujja kudduka nga bino bye waleese babijjeewa naye mugamba leetanga ekitono naye nga kivudde makubo matuufu mwebaza kuba yakituukiriza ekyo yakikola era nga buli kyandityangamba taata ekyo nkijja wano yalina ekirungi emikwano mingi ye nga y'omuntu era nga bamubeezaawo era nga naye abasaba nabaga banne zemumanyi Kirumira sina walala wenzija naye mukwano gwe Kasuku okompeeyo 5 nze kuba neewunya waliwo omukyalo musijja mukubuulira Kirumira lwe yava enalufeenya yatega ssente ku ssimu nentya naye nga yamubuuza mpulira n'amugamba Kirumira bakutadde nti kankweze minowooto omunene namweza miliyoni ate ne wayita eddakika namweza miliyoni ze miliyoni 5 naye natuukayo omukyalo ne mubuuza ambulira naye kyeyamukolera naye nga kyali wakati we na mwana waoli Kirumira n'asobola okukwata omwana ono n'amutwala ne gye yali akolera n'amukansolinga n'amubeera naye n'amutereeza n'abalala bwe batyo ne mu kibuga omwo mwe bali abaami abakolanga namuwa miliyoni namuwa miliyoni 2 oli n'amukolera ebintu nga bwe yabanga alabye kale ekyo kiri wano waka nze era okufa kwa Kirumira saakabira Kirumira maziga kutonya ku ttaka kubanga teyafa mu bukyamu wabula yattibwa mu bukyamu yali ateekwa kufiira ku ekyo ye ng'agamba okola ensobi afe yali mumalirivu ye omukozesa ensobi Kasuku akuteekeko omusango mufune ng'agamba nedda so kitegeeza Kirumira ku byoyogera yali alaga nti mu poliisi mwalimu abantu abakyamu ekyo ekyogeranga wazi buli lunaga nti nga akwata walogo yakwata ng'alina kaadi eruyi wa poliisi eruyi wa magye poliisi kaadi bwagikulaga bwati abeera lefutinanti mu magye bwagize eno akulaga nga mu poliisi kwegamba waliwo abantu beyakwata bali bagenda okumenya enansana eyo naye nagwo omusango ogwo gwali gumu ku misango egyamuvunaanibwa yakwata ababbi abo
kati ne babateeka mu mawulire. Ogwo gwali gumu ku misango egyavunaanibwa Kirumira, kukwata ababbi n'abateeka mu ki mu mawulire, ate si yabassaamu, abamawulire babateekamu. Naye nagwo ogwo omusango gwamusomera era bw'ogenda ku likodi ojja gusangayo gyeguli. Kale nze Kirumira wadde yafa naye muli kwegamba nsanyuka engeri n'emyamirango gye yafaamu, naye oba yafa afe nga aweereza eggwanga lye n'omwoyo ogwo nga taitaataaganyiza, kuba naalirumiddwa nnyo. Kirumira omuttira mu bubbi oba okuwulira nti baakaayanye ne battiŋŋana. Senga na bino sibyogera, saali mwogeddeko. Kati muzeeyi ogenda kufuna balooya bo muddayo mu kooti? Tuddayo. Njagala bambule kiki tugenda okukola, kubanga ne gavumenti ngenda giteeka mu mbuga, kubanga yamulagajjalira. N'ekyokubiri eyonoonye ebintu bye, kuba emmotoka ye baagikwata ne bakikozesa nga exhibit emaze emyaka 5 dali ekyali mmotoka mwe baamukubira amasasi. Bagamba tetuyinza gikuwa kubanga ekola nga exhibit, naye ekyasobola okukola awo nze siyinza kuleka gavumenti butagula mmotoka eyo egindiyirire n'okuteekawo kugamba kyo kyanave nti gavumenti yateekawo obugayaavu mu bugenderevu okusinziira ku misango nga bwe gwasaliddwa. Toyinza kukwata abantu omu baamutta ye Kateregga ate nga baali bamutuuseeko, omuntu atalina kyakulwanyisa, ate ng'omwetaaga ottawaki nga towetaaga obujulizi oyo omu. Ne bagamba ekitongole kimu kyaŋŋamba nti mweve ye yakubira ddala Kirumira n'emmundu. Baamwejjereza n'akola ki? N'agenda. Ne bagamba Kalungi ye yalingawo ng'aleekinga buli Kirumira waakola ki? Waalaga ne waava ne waagenda. Ate ne mu mpawa y'omusango saawuliddemu kwegamba kyatwala buvunaanyizibwa, kubanga okusa ku masimu ge baakubaganiranga neyogera kwene nga tolabawo kye baakola kukakasa amasimu gaali googera ki. Oli bwabanga yabatusa ku sini n'abalaga newe yayimirira nga bakuba, saakiwuliddemu mu musango. Nawulidde omusango nga bagamba mbu ono yali bagendako ewa maama we, simanyi ne baazaayo, ate ye kwolwo yasiiba asereka nnyumba naye ate bamukwatira buliisa. Naye Kalungi omuganda ow'Engeye, Kalungi omusiraamu, ng'abantu Uganda yonna kumpi yali mu kajagalalo, yasobola ate okugenda e buliisa okukola nakyo saalabye omuwaabi bwe yakigoberera, kubanga waliwo kye weebuuza. Kasuku oba ovudde wano ne bagamba muzeeyi gy'ovudde nti afunye akabenje, enkya tokomawo. Era mbeera nina okukomawo. Muzeeyi nabadde naye ne bw'obeera gwe nofuna ngamba senga oba teyazze bambi bino nabyo bintamye, era nkeera bukeezi okujja. Naye Kalungi omuganda ow'Engeye asobola okugenda buliisa okukola. Lwaki ekyo omwami wa gavumenti yalina kiteeka mu bwongo? Ekiro ekyebuzo kirabe. Nawuliriza ensala y'omusango n'empaaba yaagwo ng'ono alinganga eyali awagira abatemu ayaguwaaba. Era we nagiddemu ekirowoozo ky'eggambye nti nembuuza gwavaayo gutya okujja okutuuka ku junior n'omukwaba emisango. Nze kubanga kiri ku likodi njagala boogere omusango Kirumira detective nga nakubuddeyo emboozi nayo ndala okutuuka okudda mu uniform. Era Kirumira kugemera mukama we njogera naye akyali mulamu era akimanyi. Mukama we oyo baakolako naye eyo gye yasookera ekibaale ng'era amugambye tukola bwe tubagenda tuwasene, n'amugamba nedda nze Kirumira nkolerera mayinja sikolerera bugagga. Aweereza abantu. Owulira yamugamba nze nkolerera mayinja sikolerera bugagga. Obugagga buliwa bwagadde gwoba oyagala sente zo zirye. Kirumira n'afuna obuzibu ne bamuzaayo kabalye yakavaayo
era naddayo nambuuza taata nkolire mugamba ddayo ate abaliyo tebalya nadda bwe yadda onawandika mu fayiro ye namuzza mu uniform naye era nasigala ng'aweereza okiraba era yagaana nguzi era omusango ogwo gwe bali bamuwerako enguzi ogwamudisa mu uniform era yakomawo n'addayo n'aguwako obujulizi era n'agusinga n'olwekyo ku misango kino gye yawaaba mu kooti nga detective tewali n'ogumu gwamusinga oba baagala bajeyo fayiro ye yanoonyerezanga bulungi naye ono nze byantabudde n'okuntabula bannanga biri tebitegeerekeka oba notisi yazijjawa ndowooza bagamba nti okopye n'okoppa n'erinnya kwoyo gw'okoppa nze bwe nakirabye teyanoonyereza wabula yayoola ebyo n'abiteeka wano n'atwala mu kooti omulamuzi n'asoma n'afunamu bye yasomye n'asomera okumala essaawa 3 n'okusoba n'asala omusango nga kalungi alina kudda waabwe nange era bwe naali badde omulamuzi ku ekyo naali butadde n'agenda ewaabwe kyekituufu olina akantu koyogedde ate abantu bakwogera nnyo eyo mu misango naddala egyo egirimu okutta abantu ne bagaa nti eyatta oyo tetuli mumanya kyekyo ate naye bw'okyogedde wali emayiga nti wawulira abantu bagamba nti tebalikola ki tebalimanya naye tujja kumumanya baloya bayo bananyamba tujja kumanya yatta Kirumira tujja mumanya abaganda tulina enjogera yaffe egamba omufu teyeefiira era tujja mumanya ye tujja mumanya nze nange njagala okusimbula lugendo lwange ate mbalabula temugezaako kuntiisatiisa sitya nze ne bwojjawo ne muntu sirina kyenkutyamu ogera kunkuba mundu abantu afaayo emirundi 2 oba oyagala jangu onzite nja kufa gumu basi tusisinkana nze nyirimu obukkiriza ekyo kyo temutawaana bambadde ninda musango guno guluddewo nga ngamba bwe gugenda obubi nzira mu kooti bwe gugenda obulungi mpawabira basala nvigi kubanga njagala bammatize ate buli lwembera ku mpewo mbagamba oba seekyo bakwateko bajje wano baneetondere bambulire n'ekyabatuusa ku ekyo tukimalire bweru wa kooti naye oba seekyo nga bakyali balamu nga nange ndi mulamu nja kubawaabira ekyo kyonna kyetegeka mbasaba okutataganya musango guno kubanga gubadde nga guli ku gavumenti yaguwaaba ebintu si byangu it is never easy bw'ofiibwa omuntu bwokuba waliwo ekintu muzeeyi kyoyogedde nti waliwo afa okufa nga bamusse okuttibwa n'okufa byawukana wadde nga kulina enkomerero ebeera kufa naye kyawukana entiisa ebeera nneneko wano era gavumenti bwekukwatako nga wasse yo tekuleka tegamba nga basiramu bagamba nti Allah bwakoze bayagadde ye kuteeka mu mbuga n'olwekyo okuttibwa n'okufa byawukana n'olwekyo wadde nga nkakasa omuntu wange yafa kituufu naye mbadde njagala nnyo obwenkanya yafa lwaki neyamutta naali agadde nnyo nayagala nnyo senga tegaali mateeka okwogerako nawe bagamba nti baamutta nga njagala nnyo namuli mpule wawulira otya bwamala omutta wasanyuka walya bulungi wanywa bulungi kiki kyewafunaawo kwegamba kyowulira nti omusajja ono kamutte n'otwala obudde bwo noonyerezaako noononya bwatambula bwali ajja wajjanywa amazzi kwegamba nakyo kinyuma omuntu nakubula munaye nze namutta naye namuttira n'ensonga ayinza obba n'ensonga ye nga ye nga ntuufu nogamba wayi nange bwanandimuse naye ekyassa Kirumira kwogera ku bamenyi b'amateeka wano mu kibuga n'engeri gye gamenyebwamu nabakyaba bayamba okugamenya naye muzeeyi mu biseera ebyo Kirumira yayogeranga ng'ayogeza maanyi ng'ate ebintu byayogera omumanyi nga bikankana abantu nga bagamba muzeeyi gwe tewamugambakoko nomugamba nti mutabani mpola mpola osoma ddiini ki ndi mukatoliki gye tubatwogereramu
obukatuliki waliwo musoma ne mugamba Mukama Katonda mugamba muti anzikiriza n'enfa yonna Katonda wange gy'onookola ki gy'onondeetera kati Kirumira yayogera amazima kati okwogera ate amazima ate oteekamu akawaayiro bw'oteekamu akawaayiro oba omaze okutandika okulya enguzi kasotandika ekyo kyogamba kasooka nti bwe nawaabira Kasuku ono tukola naye Kasuku nakulabye sooka ontemere naawe oba omaze okwegatta ku bali b'enguzi oba ku babbi Kirumira yali ayogera mazima nze kye nali nsinga okwagala abayogerako amazima bamutwale mu kooti ekyo kyali kikola amaki ne bwe baali musibye ffenna twaliga Kirumira gwakusinga wayogeranga ebitaliko mutwe naki naye nga si nkola ya kumutta okumutta obasekerera n'obasekerera ate mweyo ensonga kati wamutta bw'otoofe olaba Queen e Bulaaya abadde na byonna ku nsi kuno n'emyaka Katonda amuwadde mingi era naye yamaze n'akola ki nze kino nkibalamira ate mu abato mubalamira kino ogenda kusanyuka nnyo Mukama wali kuwa obuwangaazi ng'obwange naye nga mu by'olina nga temuli muwadde ekyomukozi wo house girl nti bambi saamusasula naye ate we saamusasulira nagulamu ekufulu eno gamba kalisinga namuwa sente kwegamba kinyuma nnyo lya sente ezo zigenda kuwoomera nnyo nga buli kyoyina wakyekolera nkuwa ekyokulabirako tubadde n'abasajja abagagga olwali teboogerwako ffe twakulira ffe tukuze ewaffe ekatwawo ewa taata wange Muhammad Kawooya Abatta nga Walusimbi Mpanga nga ye mugagga w'omu Kampala y'omu ku bagagga era Walusimbi Mpanga yabeerako meeya nga bamusasula siringi eki ku mulembe gwa meeri nga Walusimbi Mpanga yatuuse mu motoka za Toyota wano mu Kampala era nga bagamba nti buli gye bakola Abajapani bamuweerezaako Walusimbi Mpanga yena nyini Walusimbi's garage olwo olusozi Mutundwe nga Walusimbi Mpanga lwonna nga yina amayumba mangi mu kibuga naye mwe mukulidde muyinza obutamanya namboozi eyo kwegamba lwaki nkigambye kuŋŋaanya nnyo abasasanya bali ku mugongo gwo byokuŋŋaanya ng'olemesa abalala ng'obateekako emisango ng'obajwetekako bino na biri ogenda bikuŋŋaanya entuumu ogirekaawo mukadde waffe mulwana yalina thenkana ki yagamba n'ekimuli yakigaana n'agamba kujjako ekya pulezidenti mukadde waffe Sebana Kisita abadde nammeka yatugamba ne sente ze teyalyako eza taata bwe teyalyako yali akuza jjajjaawe kakati mwana wange Kasuku ofiira ki n'obugagga obw'okuŋŋaanya saba nnyo Katonda ekyakulya nga musala zoga nti Katonda nkwebaza olw'okubanga nange wangulumiza nompa kyenjagala okulya nompa kyenjagala okunywa Mungu nakwaya eggaali yo ng'eyo gy'olina alhamdulillah awo okomye gw'olowooza nti nno Katonda yatonda mukene neyakola shak owaheyo tamanyi gw'olowooza nti bwoddira mukene omutwala mu nnyanja omubeera shak asobola okugejja n'enkana shak gw'olowooza nti mazzi matono wano gegamugana okugejja Allah bw'atyo bwe yakikola Allah bw'atyo bwe yakikola ye yakola mukene ku saizi ya mukene ne bw'omuteeka mu mazzi amangi mpaza okufa tasobola kugejja naawe gumiranga ekyo kyolaba olina nga temuliimu kantu banza omusiraamu bwafe oba atali musiraamu ngamba Mungu akutaase bw'obanga tolina maali y'abantu gy'okoze eki gye wakumpanya kubanga okumpanyiza togirese sengamba nkimanyi nze Kasuku naali kututte ne sente ezo oba ebintu ebyo nonga nti mune ssemu eno gyaba nagibbye bubbi
Mungu n'akujjulula nze njagala tukutwale naye anti wajagadde nnyo genda nayo ebyo bakuŋŋaanyiza bwereere nze mbatunuulidde bakuŋŋaanya wano nobatunira nobasaasira nogaba bano tebasoma nako tebalina mu ddiini mu mutima mukuŋŋaanya byaki ebyokuleka Sulaimaani yakuŋŋaanya bimeka oba Solomoni yatuuka n'okuzimba yeekalo ya Mukama ye eriruddawa yamuwa okumanya n'okutegeera naye yamala n'amutwala ate talina kyeyamutwala nakyo. Farawo yegulumiza n'agulumira bwati Farawo Mukama naye n'amugaa nti nga bwegulumiza kakakanyaze n'omwoyo gwo ebyafaayo bya Farawo betugamba nti ebikere ne bibaawo ku mulembe gwe era Farawo n'akakanyala paka lweyamuwa ekyenkomero n'amugamba byonna obiyiseeko kakanyadde kale kansi omwana buli mwana omubereberye ku mulembe gwo kamutte. Farawo n'agona naye Farawo yagenda naki ffe munzikiza waffe n'ettaka lyamugana ali ku nsi kuno ne leero maiti yekyaliko nze kyekuutira mwana wange yes ogaggawala nsanyuka ng'okoze mubeereeyo ffe ne tubeesooka ebya Kasuku obiwulidde nti asooka omuteekeko ku makyawo njagala kumuwulira sooka otekeko abe mukibi muteekeko tewakali bbala ffe tumweyitira nno mweno mukyayina waffe teeka ebya mukyayina mulabe anti ayina abaami babiri atula wakati tubeera eno nga kugamba nga mutusanyuseeyo nga naye ffe tuba tukolaki tuba tubalaba bambi omwana oyo bambi omusajja oyo ageve kati yali bwati tuze tubalaba kwegamba kisanyusa nnyo emmeeme eyo kyekyo Kirumira kyeyali akola Kirumira teyafuna era Kirumira talina kyayina kujjako akayumba ke yazimba ate akayumba kwe yakazimba bwe yali ng'akuume nakasero ku mulembe gwa Kyogamu n'azimbayo akayumba katono ddala kabisenge nga 3 era kwe yakoma banga yaŋŋamba nti namuga Kirumira oli kuki okumula si kutuuka ola Kirumira namugamba nga bakozizza va mu kibiina eyo giveeyo weewolese ne mu gavumenti oguleyo emmotoka ennene kubanga bakugaba nnyo yali bwera agenze yaŋŋamba nedda taata abantu bwe naagula emmotoka bajja kugamba ndi enguzi kanvuga eno kasite ntuusa gyenkolaki gyenjagala oyo Kirumira kwegana lumwanyini nga tyagulayo oba kaprimo mu budde obwo gulayo kaprimo osobola okuba nga otambula nyo nagamba emmotoka yange gyolaba entuusa saagala abantu banjogereko ti ndi enguzi oyo Kirumira emboozi ya Kirumira teggwayo naye byebyo omufubi yaleka sirina bigambo bingi byensobola kwongerako abaana be we bali wano abamu bali eyo mumanju they are trying to soldier on taata we abayambako kyasobodde kyatasobodde abatakiina naye naakolaki nabadde nkumalirayo kulwokuna yampa esuuti 2 suuti ezo zaali zize nangamba naye kati zikyali kuki ku mulembe gwe naye mugamba Kirumira nga ndaba obuzibu mpulira ntidde nagamba mbajja kutaba nemugamba nagamba nze sijja kufa waliwo abayagala kufa nja kufa leero eyanzise tusinkane olw'eggulu oba ku makyajje tusinkane nemugamba Kirumira abaana ngamba taata abaana ojja bakuza nemugamba ng'emyaka gyange gikoze eki gigenze nangamba Katonda ajja kukuuma ojja kukuza abaana bange kale kyova olaba nti sobola kufuna sente nesi waako baana ba Kirumira nyina obbalabirira okutusa lwe naava muki mu nsi nyina obbalabirira era waliwo bingi byenkola manya nti kati nfunye sente zino kantegekewa n'akantu kano waliyo abaana b'egindi kano kankakole wano waliyo abaana baawa senga nvaawo naye pandiika senga Katonda nzijulula kundi ow'egindi n'egindi
muwadde kano ako kenalekaawo kiki gunde weginegiri ako era nkyerekera kubanga yaŋŋamba tatojja kubeerawo yaŋŋamba lwakuna olw'omukaga saawa emu karasi naafa tetujja ssukkawo wano olunaku olwaleero twagala kugendako wansi wali tulabe omukulu we bamuziika n'embeera egenda mu maaso ebisigadde you can reach out to me mbadde saagala nnyo okugaba nnamba ya muzeeyi ku platform ate abamutiisatiisako bayinza otutandikira yo bagimanyi bagimanyi bwana era wagikubye ntereevu so you can always reach out to me. I'll send you his number yeyo gyolaba awo wansi eyaffe boperezako boyeza ka WhatsApp nja kuweereza ennamba ye ayagala okwogerako naye n'ebisigadde naawe era nkwebaza bambeerako nga ndaba nakulaba nga oliwo ku lwa Kirumira nsonyiwa mbadde sikukigambye lwakuba kyajja bwe kityo naye nakulaba ng'otaddeyo omutima neŋŋamba okay Kasuku anti nze mbatwala tiimu eyo ngiyitayo neemu Kasuku Kayima n'omukyala wammwe tubayita n'omukyalina waffe bamanyi buli mwami Patrick oyo ayina muwala wange tugenda tubisobyasobya bwe tuti buli mwami tugamba abo ne bakoze ne bambi tweyanza NTV Sparka naye abalala olw'okutubeererawo kuba ebbanga lyonna mutubeererawo bwetwogerako oba oliawo oli n'agamba nakudde ngaoyogera muzeeyo okyaliyo ogenda okulaba nga abiri gakoze eki oba ogampadde era nebaza nnyo bannayuganda abalina kye bakoze lwakuba bannayuganda abasinga wano bagaba ebigambo bagaba ebigambo oyinza okubibugumirako nokamala naye nebaza bakyala abali ebulaaya eyo n'abaami abaliko ebulaaya eyo abalina kye bankoledde saagala kwogera mannya gaabwe naye nga bambevaawo bannange ogambe bannayuganda bagabi era naye bagaba ebigambo bagamba nawe tetujja kusukkawo wano olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba Franka yali akunyumira nnyo tuwaye so guys eno gye tulaga gye baziika afande Kirumira gye bakola ki era gye yalaama omuziika mu Kayembe akayembe kekaliwa kekano weewano weyalaama yagamba nti taata mwe oba mwagala okunsa temulowooza mujja kunziika ku kkubo wabula mbajja kunziika ewa taata wange mu Kayembe mbeera awo powese era waali apoweseza wano naye n'abaamutta manyi bajja kusinkanayo nabo bajja kupowa awo nabo balidde mbakadde baabwe ne bakola ki tebapowa kale muzeeyi oli mukulu we ayabda Ibrahim Sebunya yagwa mu nnyanja yalina emyaka 2 oli mutabani waabwe atula mu Kalungi yafa wa myaka 2 oli mutowe ayobita Manusuru Kuwanga yamwamba naye nga tulinayo ebijja ebirala kale naawe oli wa wano era singa kino teyafa bayita kibajjawo batwale walagye nafunayo obutaka naye kirimu ngaafuda tala nemuzikawa ate mu mpisa y'Abaganda tojjaawo bali ye n'asigala akataka twakabawa kakawule okulwawo nga neyanziza nnyo okuwezaako naawe weebale nnyo badde nkugoberera bbanga lyonna amiina sasa enyaba abawuliriza kubanga ogoberera ono ayagala okulaba kwabe mukiiri ne kalisobisobe atayagala okuya Patrick ne Nabunya muwala wange ato owe
oyagala ogendeko mu kaboozi naye waliyo omwami nemukyala tikebosa ne mubeerawo nga mukyusa bembuti oyagala okwerako ku bukedde kuko omukyala naye takasiba zikweya omulya ng'alina omwami amugamba mwami wange lukebe goli lukebe anyway katweyongereyo naffe muzeeyi naye toyanza tweyanzizzi